kituufu akakadde tekasobola kumaliriza lumbe lwa taata naye ggwe oleese ki? Oba ggwe omulimu gwe gwakutulaga ssente zinaamala n'ezitamale naye ng'akabbo mwe tusondera toyina k'otaddemu. Ate ng'obusobozi obuteekamu obulina kubanga nejja ekiro wasuze mu bbaala ng'oli mu kugabula bakazi mwenge. Kyokka ate ku makya ggwe ataleese ate ggwe atuwa amateeka n'okutubuulira enkozesa ya ssente z'otasonzeeko ku lumbe lwa taata na mmeka ezinaamala. Ggwe atasonze omulimu gwe gwakulinda kitaawo mupya gwe bagenda kukulaga. Toba na buyinza yadde okuwabula okutono ku lumbe olwo kubanga waliwo enjawulo wakati w'omwavu n'omwejaajaami. Wasuze mu bbaala ekiro wabagulidde abakazi banywedde toyina yadde ke waleese ku lumbe ate ye ggwe ayagala okubeera omusaale ku biki ebirina okutambula mu lumbe. Kakwenza oli Bulaaya weegadanga, oli Bulaaya weeyagala, oli Bulaaya okola buli kimu ate ggwe awaffe be waleka emabega era abali mu nteekateeka ey'okulaba nga bannaffe bayimbulwa amateeka ku kiki kye tulina okukola okubayimbula. Ggwe okoze ki? Era lwaki amateeka ago togatuwa nga naawe okontributinzeeko? Omugaso gwo mu buli nsonga lwaki gubeera gwa kunoonyanga negativity? Lwaki togezangako okunoonya ekirungi ekiri mu kintu? Kubanga bulijjo ogamba nti bwe tweyuza twawukana bannanga omulaba atulema. Olunaku olwaleero ekitugasse bakita for God and my country essaala nga n'emmoto yaffe ekulembezebwa ssaala. Ggwe ofokasinze ku kintu kimu kyakuggyako nakyemalira kyokka ng'ate bulijjo otubanja okwegatta. Ekigendererwa kye kituufu kye ki? Ffenna tukimanyi nti essaala tezisobola kuggyako nakyemalira naye essaala zireese ki? Kubanga lw'okwanya omukazi si lwe mugenda okugenda ewala naye lw'omukwanye n'akusiibulako obaako ne wootuuse, lwakugudde mu kafuba obaako ne wootuuse, lwakukoze ati obaako ne wootuuse paka lwe munaatuuka ku nzikiriziganya ate ereeta abaana. Essaawa eno mwe bulijjo abalomba nti lwaki tetwegatta, lwaki tetuli bumu. Today essaala etugasse ate era sitiiru okyaloma n'otuuka n'okutulangira ng'emitwe gyaffe we mulimu obusa bw'ente bwa dikiteete. Kitegeeza ggwe okwegatta kwaffe kukuluma. Oyagala tubeerewo nga tetukwatagana n'ekiwayi kya FDC? Bwe nsirika nti ng'asirise nnyo, bwe njogera nti oyogedde bubi naye nga ye ali eri Bulaaya na mukyala we ogutali musango akuba ssasi ku nnyama aba mu kwekola ki era buli kimu akitulengezaako ku bigenda mu maaso mu bulamu bwe. Ffe baali mu kuwa oda, ffe baali mu kuduumira ku butya bwe tulina okugoba nakyemalira. Ye ali mu kwegadanga, ye ali mu kunyumirwa era ali mu kututegeeza nti essaala tesobola kugoba nakyemalira. Mbolo tugambe Profesa obijjawa oyogedde kyamagezi. Ate munnange ennaku zino Ye Excellency Kyagulanyi ono abasiru bamufuula laboratory mwe bakolera experiment y'entegeera yaabwe. Buli ayagala okumanya oba ategeera ayagala kulinnya ku minzaani gye bayita Kyagulanyi, era na buli ayagala okupima entegeera ye ayagala kulinnya ku minzaani eyo. Kyova olaba bawunzika bataddeyo kannabudde akavuma okulaga nti oba n'okukkaatiriza mbubbo bagezi nnyo. Kati oyogedde byamagezi ki? N'amaalu akimanyi nti essaala temala kugoba Museveni so si tegoba. Ebintu ebyo bibiri bya njawulo. Essaala temala kugoba Museveni so si tegoba Museveni. Okukola tekugoba bwavu, oba okukola si kwe kokka okugoba obwavu. Okukola kokka tekumala kugoba bwavu, wabula okukola kuwerekerezebwako essaala. N'essaala yokka temala kugoba bwavu, wabula essaala ewerekerezebwako okukola. In that ebintu ebyo bibiri byonna balongo
babiyita ready and whistle bitambula bibiri essaawa eno tusoose ne kukuŋŋaanya emitima gyaffe wamu tugitaddeko n'akabaani gikuŋŋaanye era nga mu ssaala eyo mwe tugenda okuteeseza okujjakaani Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni omukulu alaze nti mugezi nnyo essaala tegoba Nakyemalira kakati kambuuze abaagenda meeting e Nairobi nga bagendedde ddala ku buyeekera nga na buli omu akimanyi nga bwe mugamba baawunzikirawa gwe tugambe nti eno olaba ssaala yokka mu ntegeerayo gwe tomanyi nti Kyagulanyi bwa meetinga ne General Mugisha Muntu His Excellency Bobi Wine bwa meetinga ne Maama Winnie Kiza His Excellency Kyagulanyi bwa meetinga n'abantu ab'enjawulo mu nkyukakyuka wasobola okubaawo ebiteesebwako gwe tokimanyi nti ku Dduweeka bwe yabanga mwe twateesezanga ku nnyumba y'ebijja eyagala okukuba abatuuze we twateesezanga ku maama bwe yeetaaga okuteerayo omupakasi mmanga takyasobola kulima golowooza nti buli ewabeera essaala wabeerawo kusaba busabi kano kanga kusomese ebiseera ebisinga mutera okugamba nti baabo bali mu mabaala baabo bali mu kucakala diirwe ez'amaanyi zikutukira mu mabaala tewaliwo lwojja kuva Uganda ogaye nti ngenze kuyeekerera yasemba okuvayo ng'abisamwasama baamukwata kati leero gwe tubanja kakati buli lwondaba nga nnina we nnyingidde ng'okimanyi nti ndi revolutionalist manya wabaawo kyensobola okukoleramu eyo jita yatambuzanga ebyokulwanyisa jita yatambuzanga information era baamaliyaaki basuula nnyo zi gavumenti kakati gojja mutunuulira olabe alaba jita kakati otunuulidde essaala laba essaala tezijjaako Museveni ku ssimu so kukubira Winnie Kiza maama tuteese ku buyeekera sisobola kukubira General Mugisha Muntu taata tuteese ku buyeekera naye watya ngamba yise bonna nti bannange mujje tusabire eggwanga mujje tusabire ku Dr. Kiza Besigye kamera we ziva oba wano Kyagulanyi watuula ne Mugisha Muntu ne maama Winnie Kiza nga kamera tezisikama loboozi golooza basobola kuteesa ku bimeka ng'ate ensi ekirabi nti basisinkanyirwa ssaala mulekeraawo okwefuula abategeera kaabe mutabani wange Amaalu akimanyi nti essaala yokka temala kugoba Nakyemalira kati toyogedde kyamagezi just oyagadde kulaga nsi butya bw'otegeera just oyagadde kulaga nsi nti entegeerayo ate ggwe ya kika kya waggulu naye nga woyagadde okulagirawo nti otegeera ne mutani wange Amaalu tasobola kulagirawo nti ategeera kuba wakijjegga nnyo era tolina kyamagezi kyonna ky'oyogedde ffenna tukimanyi nti omusana tegujjiisa mmere waliwo atakimanyi laba nno bano omusana tegujjiisa mmere laba nno bano abasiru kati gwayagala okifuula discussion bano boyagala okikakasa si be baba abasiru wabula ye gwe abeera omusiru okukakasa ekiteetaagisa kunnyonnyolera nti omusana tegufumba mmere gukazankaze ffenna tukimanyi nti essaala tezijjaako Museveni naye just si zeezokka ezirina okuggyako Museveni naye zirina okubeera paati mu kuggyako Museveni nga bwe nkugambye okukola ennyo si kwe kuleeta obugagga kwe kwokka naye weetaagamu n'omukisa ogw'enjawulo ogw'Omukama Katonda y'ensonga lwaki empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi akawumbi kalamba tugenda kukola struggle ki omutali mukisa obajja abajjajjaabo obajjawo tewali lugendo lwogenda kutambula mutaliimu mukisa kubanga omukisa ate gukira amaanyi weewaawo n'amaanyi galina okubeera paati kubengera gogenda okukozesa okugrabinga omukisa gwo mutegeera muba tategeera mumanyi mubatamanyi mwogera mubatamanyi kwogera mulowooza mubatamanyi kulowooza era bw'osanga omuntu atalina magezi munnaye asobola okulowooza nti Kakwenza atalina amagezi era Kakwenza bw'abeera mu kiraasi y'abasiru asobola okulowoozesa nti yasinga amagezi
kubanga eno achievement gye tutuuseeko olunaku olwaleero mwe bakalulu tekajjaako Museveni ali tulina okusooka okugyebaliza lwa nsonga obusibe bwa Besigye waakiri ate buzzeemu tugatte nnyo buzzeemu okutuleetera omukwano era tusobola okubukozesa okununula Uganda so si okwerumba n'okwekkakkanya manye ebiseera ebisinga omuntu bw'afa mukaaba nnyo niwe bawaawo ebyokwogerako nga mumaze okuziika ate bingi abaali beekyawa ne mwegatta abaali bakola ki ne mugya era ne kulumba oluusi ekiro ng'omufuta nnaziikibwa awo buli omu yayanjizanga ensonga ye Yusufu yatema omugwa gwa taata we Sonko gw'ente ya taata we Sonko n'eri amalagala abonerezebwa ku olwo Erida eyavuma Ssenga Gundi abonerezebwa ku olwo kakati okufa si kwa kukaabirwamu kokka naye waliwo ebyokutereereza mu kufa okusiba kwa Dr. Kizza Besigye si erina okuba ensonga wabula waliwo bye tulina okutereeza kikome ku ye twakwataganye twefunye twegasse omujegajja agamba essaala tezirina kujjako naki katugende nga twasama kyama kyaffe okujjako gavumenti si kuyimba luyimba bannange okujjako gavumenti si kulanga muzannyo okujjako gavumenti si kuzannya mupiira kyekyokka timaaki bangi balina okugibaako ensonga ng'eyo ebeera ya kyama okujjako nga ggwe ekigendererwa kyo kyakutusokoola kumanya kyama kyaffe era yasembayo okugenda ng'asamwasamwa n'ekyama aliwa ensonga y'okujjako gavumenti nga n'omukyala gw'osula naye asobola obutamanya ku muvuzizo bw'ate ojja kgenda weti ndimuyeekera bakwata n'aboovulo nno abazambadde obwambazi naye ate ono ye ayagala tujje ensi tugirage ndi tuli bayeekera gwe ekigendererwa kyo kyatuprovokinga kuggisaayo kyama kyaffe ndi ddala kituufu tuli bayeekera oba obuyeekera babulangiriranga kivvulu ab'emiti ebiri ab'ekyotera namwenna jovula lutaaya agabudde ajja ne mukyala we Irene Namubiru nedda okujjako gavumenti si kulaga bifaananyi bya Valentine si kulaga bifaananyi nga Stella Nyanza akukwata ku kugulu okwokusatu bisukkakaawo si bya pomini si bya kwererejja wabula zibeera nsonga za kyamannyo era nga musobola okukuŋŋaanira mu ssaala naye nga kyemugenda okukola kisukkako ku ssaala naye kyannaku nnyo nti obaffe twateekebwawo kubafiira kubanga odduse gw'oli mu kunyumirwa ffe bayeekolya kale bwe twadduka twasigala tukyaweereza waakiri ebya Uganda ne bitukwatako naye gwe buli eddoboozi lyo lwerifuluma Kyagulanyi bannange Kyagulanyi mukwegatta temukwagala ommanjizza okubanja mmanjizza essaala ngireese era tulaze nti tulinawo enteekateeka ezinunula munnaffe mu mbeera yonna ne tutuuka n'okuwa gavumenti obudde erowooze ku nsonga yaffe ng'ensonga tezinnagenda wala ate ffe bw'oliko bw'ovuma obusiru gwali mu kwegadanga omukulu ali mu kuniyobeka sina ensonga si zaakwagala bakazi balina ssente kubabba manye omukazi alina ssente yakkaka mpositingaako nteekaayo nkola oti enteekateeka zaffe tezijja kufuluma bulambalamba nga bw'ozaagala kyale zijja kubeera mu kodizi ekyo ky'olabanga essaala yeekolera itongwa asobola okukiyita miitingi era y'ensonga lwaki yakitidde n'ayiwa mangu amagye n'ayiwa mangu poliisi kaakati bwe maŋa alinganga eŋŋamiya ate ayawula eyakula omulambaalo banna ensasidde abagenda ositula akalamboko n'abagenda okusima entaana gwe weetaaga kutemamu ebya
era saba nnyo bakuziike mu Uganda baleme kukuziika eyo ne bakuziika eyo bagenda kukutema mu ebya essaala tezijjako nakyemalira ani atakimanyi kyakwogerera n'amaalu akimanyi tayinza nakifuula discussion but kiki tuyinza okukozesa essaala okujjako nakyemalira ebiseera ebisinga nabagamba buli lwogenda okukola ng'onoonya ssente tozifunira togaggawala kuba oba tomanyi nsonga lwaki ogenza okukola nekiki kyennyinza okukozesa omulimu okwekulaakulanya ne batwe bagaggawala bwe batyo bwe bagaggawala kituufu essaala tejja kujjako Museveni nga bw'ogambye naye ne pomini okusamwasamwa kwe kusinga okulemesa ekintu okugenda mu maaso kyova olaba Museveni yayanguyirwa okujjako Obote mu biseera nga information tennayiga kutoloka nnyo kakati mweno era omuli information weetolokere nnyo olina okubeera omwegendereza beera mukkakkamu nga kanso Nalukoola ensonga zikwate mpolampola nga Nalukoola bw'ayogera ensonga era si buli muntu gw'olaba nti ayogera alembeggerera nti obeera omusinga sipiidi mu kulowooza oluusi omuntu oyo alowooza nnyo okusinga bw'ayogera dhani okwogera ennyo okusinga bw'olowooza eyayogera ennyo okusinga bw'alowooza ng'era buli waabeera ayogera ku kintu kimu mundu tugenda kuggyako gavumenti akalulu tekajjaako Museveni olwaleero ali munda ate akaabira ffe be yagamba nti tuli mu bya kisero eby'okugenda mu kalulu kitegeeza ne wingi eno ey'eddembe obeera ogyetaaga kubanga ye ambuleera egenda okukukweka singa gibeera giwonye kankuwa ekyokulabirako ky'Abasiraamu Abasiraamu we bakwatibwa battibwa abamu bakomawo balema abamu babatta n'amaka naye omanyi lwaki guli gutyo kubanga tebalina ambuleera eririgo mwe beekweka ey'ebyobufuzi never undermine or underestimate the power of politician kubanga naawe yeeyita revolutionalist lwe bali kukwata ambuleera egenda okukukweka oba gy'ogenda okusaba ekubanjiza omuntu wo egenda kubeera political so si ADF so no singa buyeekera bwe bwali bujjako gavumenti bwe bokka nga munnabyabufuzi tomwetaaga mu kiseera kino mwali badde mwogera ne bayeekera bannammwe aba ADF ne babaggyirawo gavumenti y'omumpembe so si ffe ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu kuweeweeta obuweeweesi Museveni nga tekisobola mujja kumulabya omugaso gwakyo so tolowooza nti gwe wa mugaso ennyo na buli woobeera okulinnyiriranga banno muli mu revolution era kino tekijjaako Museveni kasita kyawonya obulamu bwo kyogeera tekiina mugaso lwaki si ADF ye yakuddusa mu ggwanga yalina amaanyi agakuddusa eno gye balimba ensi eya kkoni yalina amaanyi agakuddusa era ambuleera ey'ebyobufuzi ye yakubanja ye yakununula ate ye yakuddusa mu ggwanga giwe ekitiibwa kakwenza muwe ekitiibwa abalwanyi abayolwana nga tebayogedde nnyo oba abatalwana mu ngeri gwe gy'olowooza gye balina okulwanamu oluusi eyo ambuleera esigalawo ng'eririgo osobole okwekwekamu otherwise Abasiraamu abatalina ambuleera eririgo mwe beekweka mulaba gye bakoma mulaba omulabe gy'abavuga abatwala so bwana Kakwenza okujjako nga gwe ekigendererwa kyo kirala ng'embeera y'Abesigye olina okumakinga sure nti etwawula no matter what naye nze ndaba oyiisa endusu toyogedde ate n'ekirala si ggwe ampa amateeka ku nnyamba mugenyi wakatalonda kifi ky'anaalya okitegedde mukwano teweeronda nnyo omugenyi ewaka tanoonya kifi ky'anaalya ate ali mu kkomera
tafaayo mu kkala ya peeni gy'owandiisizza bbaluwa egenda mu bantu bazironga az'omaze okukola ki totweronda nnyo mutweronze nnyo n'ekirala bwe ziba essaala tezigoba nnakyemalira nga ffeene waffe mu Buganda tutegese essaala erukungiri mutegeke okwekalakaasa naffe tulabire ku mmwe tugenda beegattako tula ne Dr. Kizza Besigye era mulekeraawo okulowooza nti ffe tugenda kubeera nga used always nnyini mufu yalina osinga okukaabira omwana we era singa balinda banga nkaabira ku mufu wa munnange ennyo baligamba ono yalibanga yasse omufu gwe ate lwaki akaabye okusinga bannannyini mufu mulekeraawo okufuula abaganda abakatinka era abakajjanja nti bagenda kukaabanga n'ebitabakwatako eva oba ettaka lya Buganda ligenda kukaabanga n'ebitalikwatako oluusi tandika gwe sooka kakwensa kakati waali badde okunga abaana beeka mu lulimi lwo nti omunyabuzaale yalugaluka balere twekarakashi banyezi bangi oshekeera naye mutagetinga ewantu wamu kyova olaba ennaku zino obufumbo bwammwe tebuwangaala baana mmwe obufumbo mubuteeka mu bifo ebitali bituufu embaga zammwe simanya siratoni simanya wa mulina emizimu egyabakuza ewammwe mu kika era egirina omukisa gwammwe embaga twaziteekanga waffe tetwawayiriranga mu mawoteeri bano abawayirira mu mawoteeri tebafumba abawayirira mu gardens tebafumba mbu simanya reception mu gardens embaga tuziteeka waffe Jeffrey Lutaaya big up on yourself kojja kakati kikyentegeeza ebiseera ebisinga ekintu kyonna okubeera successful kirina okubaako n'obusinziiriro bwa waka kakwenza tukunga abantu ba sayidi eri nabo era mu lulimi lwe bawulira obulungi lwe tumanyi bannange tutandike eno batuweereza ebbaluwa ntutandise naffe tukole ki tebijja tutandikiranga eno buli lunaku bijja tandikiranga eyo buli lunaku kakwenza ali mu kwegaddanga sasi ku nnyama eswitaati oba alidde kaki sitaati ntakulaako mu mugongo bannange mu kiwalaata mulimu obuntu bannange ate oluba omanyi kakwenza oluba lwe nalwo lugendo lulamba kilomita ziizo omukazi ageyoddugira alumaleyo ngaeyagenza empigi ng'ova Busega oba otuuse kilomita eziri kuli kadi ye alimu ebyo mwana naye ate ffe atutaddeko embeera mukole muti ayika akutte n'essimu ng'alina mukyala waani obese wabula ali mu kuvuma abaliwo era abakola buli ekisoboka okulaba nga Dr. Kizza Besigye addizibwa eddembe lye tojja tubuulira butya bwe tulina kukuyamba era naki kye tulina kukola ate teweerabira olunaku lwe bakkuba mwali ne muhoozi mu bbaala era enkuba gye baakukuba yattamiiro lyennyini mwaba FDC kyekibagatta ne bano abantu tuuke n'okugunywera awamu babbulaadi mwe kyekibagatta ne bano abantu mutuuke ne ku mbeera eba nti mulina okugunywera awamu mbeewuunya kyova olaba oluusi buli wendaba omuntu ng'ayagala okuteekawo oluwonko olunene wakati waffe ne Dr. Kizza Besigye sooka n'ennondola yaani kino ekyokutwawula si kyekikulu naye ekigendererwa ki era ekigendererwa kyalukiddwa kuvaawa otherwise nga bwe kiri nti essala tezigoba nnakyemala tusuubire nti obwereere bwo bitundu bye ebyekyamu obusajja bubunamugoba nti kyekyokulwanyisa naawe kyolina si kyosurvivingira ku bulaayo okwo leeta obusajja bwo bukube wali bw'oba okakasa busobola okugoba nnakyemalira nga bw'amaanyi okusinga essaala tobuleese then shut up mulekerawo tulaga ennyo obukyayi bannange ffe tulina naffe abantu baffe tetuggwesangawo bwe tukuba amaaso tulaba abantu baffe bwe tuba tubeesibako lwakuba tubaagala
sirwa kuba muli ba kitalo nnyo kuba tusobola okubeerawo we mutali ne mugenda kutujja kukomboza kubanga kati ene waffe tuli ku Free Dr. Kizza Besigye erukungiri oba Western Uganda bute bakimanyi Buganda naffe tulina y'abasibe tibakimanyi nti Busoga tulina y'abasibe oba bo bali mu nsi yaabwe ng'ekibakwatako ne babanga ababiito ne bakema nga ffe n'ebitukwata ebitugwako bo tebabyetaaga kubimanyi omumanja immediate release ya Dr. Kizza Besigye nga tulinayo n'abaana abalala kati ne saidi tukole ekintu kyekimu revolution eno ebeere buli wamu era tuyambaganenga tukwatirenga wamu eno guest ez'olunaku olwaleero ey'okwegatta okusabira eggwanga n'okusabira abasibe nga Dr. Kizza Besigye kaali badde kabaani akagassa ensu zaffe okutandika okutambulira awamu era oli aleese fiisa ezize ayagala kubyonoonamu kubanga ye ekigendererwa tayagala kutulaba wamu gwate OFDC ebbaala mwe yali ekiro ne muwooza alyoka amukalakata emigga egiringa obwoya bw'eŋŋoma kyekyali kibagatta nze ttongo